ey'Amasaka City twamala dda okukola okusinga kwekyo kati ekisigadde kwe kukaanya n'abo wa amakubo ge banaakozesa mu bisaawe bye banaaba bagendako. Kati ekitegeeza RCC kyogezaako okwogera taata nti ekisaawe ekya Masaka Liberation Square tebagenda kikozesa mu nkuŋŋaana za kunoonya bululu muntu yenna. Kati omuntu yenna bw'oba ogamba omuntu yenna oteekako ani omulala? Kuba twabadde wano ne gundi ne Munyagwa. Munyagwa teyayagadde na kisaawe, yatambulira wano ku luguudo bw'ati n'agenda. Era nga ye bw'asanga wali abantu basatu n'ayogera. Kati ani omulala? Oba oliawo NRM ani anti omwogera President Yoweri Kaguta Museveni ogamba ani candidate oba president? Ngamba candidate mu nsonga zino. Naye ate candidate amateeka g'eggwanga tegamuggyako bwa president. Katoyinza kugeraageranya president ng'ate candidate n'ogamba naye ataafaanana ne candidate, tekiriiyo. Oli asigaza ekitiibwa kye eky'obwa president butereevu era yajja n'obuyinza busigaza n'emmotoka zonna ez'obwa president era waddembe okuba olukuŋŋaana wonna waayagala. Ate kaakati ebigambo by'omukulu oyo mubiwulidde bulungi. Oyo nno ye RCC wa wano ayitibwa Wasaki. Ngenda kwongereza ku bigambo ebyo, sigenda kuddamu mu ngeri y'emuvvoola, wabula ngenda muddamu nga nkozesa olulimi olukkakkamu. Kinaaba gye muli bwe munaawulira ebigambo bye njogedde bwe binaaba bibanyiizizza, munankola kye mwagala oba munantwala gye mwagala, kuba munayo buyinza mu bulina. Kye nnyinza okugamba mukulu Wasaki oba okujjukiza, wano mu Uganda waalingawo omusajja yali RDC bamuyitanga Sakwa. Yalina amaanyi ng'ayogera, eyambalanga na byambalo by'amagye emirundi egisinga gye namulabanga, ng'akuba n'abantu emiggo ng'asiba baayagala. Simanye essaawa zino omusajja oyo Sakwa yali mugisu. Kyendowooza nti n'ono mukulu Wasaki ayeka gy'ava. Kye sirowooza essaawa zino oba mukulu Sakwa amaanyi ge yeeyogezanga n'essaawa zino ng'akyagayina. Ekyokulala kanzijukize bannamasaka era n'okubakuula muyiwe mu bungi mu bifo bye baatukkiriza. Baatukkiriza okubeera ku ssaza n'ekyajubira z'enkuŋŋaana bbiri ze baatugambye okkuba. Naye abakulu abo mubawulidde bwe babadde mu studio za Centenary bagambye n'amakubo ge tugenda okukozesa okutuuka gye batukkiriza balina kusooka gateesaako balabe wa gye banaatukkiriza okuyita. Naye nga abakulu mu kibiina kya NUP bwe baavaayo ne bategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja e Masaka agenda kubeera mu Liberation Square yawe Katwe, kubanga Namayanja meeya w'ekibuga kino wa NUP era aba asobola okuvaayo n'awa NUP wonna waba ayagala kuba olukuŋŋaana. Abakulu abo Afande Twakasiri abadde n'omusajja oyo Wasaki mu studio yavaayo n'ayogera n'akamwa ke nga muwulira era nga mulabako bwinti, n'agamba wadde bannamayanja boogeza amaanyi nti Kyagulanyi agenda kubeera mu Liberation Square naye tebatawaana, tukyateesa tunoonye wa gye tuyinza okumuteeka, kubanga wadde gojja kuba lukuŋŋaana ne tekitegeeza nti emirimu gy'abantu giyimirira olw'okubanga gw'olinayo ki olukuŋŋaana. Kati gwe tulina okubeera bo nga bo be baasazeewo gye baagala okututeeka oluvannyuma lw'okwerowooza nga bakimanyi nti abantu baffe abo bajja kuba babakaluubirizzaamu okutuukayo, kw'ossa n'emiggo giyinza okubaamu ne ttiyaggaasi okulemesa abantu okutuukayo. Naye kyenzijjukira obulungi General Muhoozi Kainerugaba lwe yali ajja wano e Masaka baamukkiriza wennyini awo mu Liberation Square okuba olukuŋŋaana. Omukulu omu eyali atembeeta ensonga ezo yakyala ku Radio Buddu ne bamubuuza ekibuuzo nga mpulira
nti kuba yali alangiridde nti bagenda kukozesa amakubo okuviira ddala erukaya mpaka wano nga bayisa ebikujjuko linaamugamba ate abantu abalala abakozesa amakubo ago n'abalinako bizinensi bo mubakoze mutya. Omukulu yagamba ono Jeno waddembe kuolwo okukozesa oluguudo nga bw'ayagadde era kuolwo munaatusonyiwa munaanoonya amakubo amalala gye munaayita, naye twasazeewo nga Jeno agenda kuyitawo n'abantu be bajje nga bayisa ebikujjuko mpaka mu Liberation Square. Ku Kyagulanyi byebyo ebigambo bye basobodde okwogera. Mwogeza obuyinza leero mu bulina era kye mwagadde kibe kyekiba. Saamuvuyo mwagala bifo mukimanyi nti bwe njogera bweti ne bwenti enkya bajja kumpa kifo bugundi oba bwa minisita, naye mulowoozeeyo akaseera nga temuli mbuyinza. Simanyi oba mutuula ebyo ne mubirowoozaako kubanga essaawa zino muyina amaanyi, kye mwagadde kyonna kyekikola ate nga si mwekka abasoose okuba n'amaanyi. Mawanga amalala bangi abantu abadde boogeza amaanyi nga bali mbuyinza naye gye bikomekkereza tebiba birungi. Kati kiri gye muli okuyisa abantu nga bwe mwagadde.